bannayuganda mbako tebakyalina budde bwa Rema ne Kenzo aze mukolima mpola mpola it is too funny naye ng'ate bibyo system yeeyo Promise Kenzo omanye genda kutika otonyo otandika ogamba nti ate kimso baby atongamba ebyo totandika nakumbebisa mbu Kenzo simanya biki nkutumiddeko katali kange Promise Rana Kenzo yes team musuza mwena batumiddeko team Rema mugamba mutya naye nga bannayuganda babakoye finally mugamba mutya mwenna bakyali bange bambi Jordan Dubai ogamba otya Nadia Ali ogamba otya Doruni ogamba otya babiri ogamba otya Nako ogamba otya yes Adija ogamba otya yes mpola Julio Katongolo ogamba otya yes mpola chaliwanga manchidwa nga Steve ogamba otya amubula kubanti mutambula naffe wetwogera system egero masulu kubanti etambula mbagambye Uncle Jose Kamenya yatanda kayimba agenda kubanti ataka yimba n'omuwala omupya omuyita Sense Music akayimba okayita muliro kakolebwa yes producer Ian Pro Iza Orebe mpola mugamba mutya Banna City chaliwange ogamba otya Mayanja Pius artist of the year yes yatandika omwaka omanyo mwaka fetugwalira mu December yakuba ekiro munzikiza nga tuyingira December mpola najja ne akomererwe nafuka akomererwe nagenda maso nokuba nti ata wiki anata ka wiki di mpola laba bwata malamu ate katisawa zino bwa yatamalamu nakoya kayimba akalala ne Bruno ke bakaita wankuba katisawa zina alina anyoyo tewali muyimbi mu Uganda akoze bulungi nga Pius Mayanja je bayita music update mpola atenga ku weekend palasa agenda kubanta shootinga video je bayita what is money mpola under kama Ivan management bampita ntandi jimso muganda wangeze bino byo nambifuna wena suppose kubanta obijja wano mpola then tambula fena yes mpola system there so gamba tya awena chali wange analeko bachali wange Don Sultan Sada X yes olimbala obedalo tanso quantum training appropriatism kunyimbe stats zo quantum training asawe zo ku TikTok geda yes bakole challenge ndaba challenges zitambula kufofi ku Instagram ku TikTok ku ne Facebook Don Sultan Sada X akayimbe bakayita ddala bless up pick up on yourself there so mbatumide ko bachali bange natumira ko bachali bange bambe betukola mulimo gwe gomo Rokan Media gambo tia bless up pick up on yourself MC Morgan ogambo tia blood pick up on yourself Topo MC kutumideko nawe mgana wanga manchidwa nga DJ Spino Alan Spino all the way from Mtinda producer Ronnie ogambo tia Ronnie yagenze mu maso nokumanti akola banange ni nawo lugambo katongera kaba mu next episode mbade ngera kaba wakati nayate sijja kaba wakati kubanga lunsiwa and now amonzikirize tusobola kubanti betubikatinga off tugende straight kumulamwa and now bannayuganda muli bako omwaka owera ddala era nga binene okuba nti mukowa abantu batandise okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bakolima Kenzo yavuddeyo n'agamba nti waliwo ekintu ekikuyingira ku mutima novaayo notandika okuba nti oba oliawo oyagala oveeyo kyogereko kumbe ng'ate bw'osirika kisinga amakulu nonno Kenzo agezako okuba nti atukiza olugero olugamba nti asirise teyejjusa Kenzo avudde n'agamba nti oba oliawo yes Kenzo agamba nti yes obalyawo bingi ebitagenda bulungi kusaidiye ne ya mukwano gwe naye nga ate yes omukusalawo kuba nti oba olyawo okusirika kule kuyinza okuba nti kusolovinga ebizibu ebisinga obungi era nga Kenzo agambye nti ennaku zino obulumi n'obusungu abumalira mu mutima gwe mpola yasigala kaaba bwomu kubanga era buli lwajja mu public natandika okuba nti akaaba mutandika okuba nti musojja bannayuganda ku Twitter nga yakamala okuba nti akola statement eno mpola bagenze ne bagamba nti gwe oba gwe okola ki oba okukola kife mwatutamadda gwe ne mukyalawo mwagala nnyo attention gwe ne mukyalawo mwagala nnyo attention naye ng'ate kyoba olina okumanya nti obudde bwaffe ennaku zino tuli mu struggle yes twagala kuba nti tuobadyawo tujja tukyusakyusa eggwanga lyaffe so n'olwekyo mmwe temulina kye mutugamba wasobola okuba nti oba olyawo
ogenda maaso n'okuba nti okola kye bayita wagenda mu lusirika n'osirika ne wefuula nga atamanyi bizibu biruma bannayuganda gwe ne Rema. So n'olwekyo mmwe netaliwo temulina kye mutugamba. Bannayuganda babadde banyiivu babuyise ku mukulu gwattu ne bagamba nti Kenzo watugamba nti oli naffe watusuubiza ensi n'eggulu naye ng'ate ensonga ezimu bannayuganda ogeza mu maaso n'okuba nti osirika tetumanyi lwaki ogenda mu maaso n'okuba nti osirika akwogata ne Rema bagamba nti Rema asobodde okuba nti obaoliawo afuna akasente okugaggawala okufuna abasajja musapoti y'abannayuganda naye ng'ate kyeyinza okuba nti bannayuganda mpolampola bagenze mu maaso n'okuba nti basirikira ensonga ezibaluma nawo mu kuba nti basirika bannayuganda bavudde ne bagamba nti gwe temulina kye mutugamba oba mugula mmotoka oba mulina ebizibu oba bibaluma oba tebibaluma temutugamba twabakoowa dda mpolampola. Kenzo ne Rema beba mu ku bantu oboolyawo abakyasinza okuba nti abaali basinga okuba nti bagalwa bannayuganda. Kenzo abantu bangi especially abavubuka abatandika okuba nti bamwagala olw'ennyimba ze yali ayimba fashion style gwe yali alina oboolyawo n'enjogera gye yali ayogeramu mpolampola. Yagenda mu maaso n'okuba nti mbwakyuka mpolampola oluvannyuma okuba nti yakuba munnamuwulire amanyikiddwa nga Isaac Katende aka Kasuku. Wano nno kyatandika okuba nti kirabisa empisa za Kenzo ensiwuufu envundu embi mpolampola. Wano nno batandika okuba nti oboolyawo mpolampola balaba empisa za Kenzo. Waliwo ne telecom company emu manager mulamba yes okuva wali oba njogere agamba nti Kenzo yamufesinga n'amukuba. Wano nno byonna byatuuka mu mawulire mpolampola era nga abantu bagenda maaso n'okuba nti babifuna. Rema mpolampola naye mukuba nti amaze okuba nti ata Kenzo twatandika okuba nti tuwulira nti oboolyawo yali alina byakola ebitali birungi okuli n'okuba nti oboolyawo ayagala okuba nti avuma n'okuba nti abuuza ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pierre Pounds emirembe. Kino kyagenda maaso n'okuba nti kiyita mu mawulire nga Pierre Pounds agenda maaso n'okuba nti amulabisa mpolampola. Wano nno bannayuganda batandika okulaba empisa ne witness baserudde baabwe ze balina especially ku Rema ne Kenzo batandika okuba nti bakyuka batandika okuba nti emitima bagifunzafunza n'okuba nti oboolyawo bakyuka era nga system bagenda mu maaso n'okuba nti baginafuya mpolampola. Wano nno bagenda mu maaso n'okuba nti bakowa. Kenzo bwe yakyuka mpolampola n'avaayo n'agamba nga batagenda kuba nti awagira mukyaliwe amanyikiddwa nga Bobby. Bakyalibe banyiiga era batandika okuba nti bamulabisa mpolampola. Buli kimu Kenzo kyateekayo mpolampola bagenda mu maaso n'okuba nti bamuvuma oboolyawo n'abamuteekingako mpolampola baba batono. Wano nno kikulaga nti abantu bagenda mu maaso n'okuba nti beesala. Bw'otunuulira YouTube bw'otunuulira social media za Kenzo bwe zaali zikola zigeze mu maaso n'okuba nti zeesala abafani nakakadde kalamba naye kata kyasobola kuweza yadde emitwalo 2 likes ate nga edda yazikubira ddala. Rema eyaliwo wetabu ku social media naye agenda maaso n'okuba nti segundi ze zikendera olw'okuba nti oboolyawo waliwo ebitagenda mulungi mu maaso. Wano nno Kenzo agambye nti waliwo ebintu ebibanyiiza waliwo ebintu oboolyawo ebimugenda mu bwamu ebimutuukako ng'ayagala oboolyawo abantu abo n'abamunyiza abatuli naye ng'ate talina ngeri gy'asobola kuba nti abatulira kubanga oboolyawo asirise teyijusa ate nga oboolyawo waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga mpolampola nga binyiiza. Wano nno Kenzo oboolyawo yabadde ayagala ku adressinga ku nsonga ya Omale. Atujjukire nti waliwo omuyimbi omu Nigeria yazibwa n'akwatibwa mpolampola ne bamuta omusajja ng'amanyikiddwa nga Bebe Cool n'agezaako okuba nti oboolyawo amuzaako ku embassy amuzaayo ku embassy yaabwe mpolampola amukuba nti yasobola okuba nti amuzaayo ku embassy zaabwe. Wano nno bafubutudde Bebe Cool nga bafubutukira omwana omuto bamugobye ddala ne munamuli amanyikiddwa nga Kais Lord Kais mpolampola yes owa NBS ne babagobera waabwe. Kyonna nno kyalesa abantu bangi okwogera ebigambo eby'enjawulo. Kenzo oboolyawo yabadde alina okuba nti akola statement abeeko ne submission gyagenda okukola naye ng'ate yagambye nti owaayi kamale gasirika kubanga yes bw'anaayogera ebingi ennyo biyinza okuyitira ate abantu ne batandika okuba nti bamujajingada okuba nti oboolyawo yes batandika okuba nti bamufunamu entondo. Jjukira abatandika dde okumufunamu entondo nti simanyi agamba gundi kyaliwo egindi olimbuula ate biki mbu ate talina kye yamuyamba mbu ate talina kye yamukolera mbu ate yagamba kyaliwo egindi eri mbu ate biki bingi ebyogera ate sijja kuba nti mbigendamu kubanga Kenzo oyo kyaliwange yaliko kyaliwange yomukuba kitali abasooka okumpa ku $1 mu ndongo muno. So olwekyo sijja kusooka kuba nti mugendagenda
takyaddayo nnyo kyali wange oyo kamuleke naye ng'ate Kenzo kyekyo bannayuganda bagambye nti gwe ne mukyala wo temulina kye mutugamba musigale kuba nti munyumirwa bulamu oli anyumirwe bufumbo naawe nyumirwa sente za sevo after securing your wife's future then ojja kubaako nekyogera naye nga panao tetulina kyetwagala mpolampola tulina kyotugamba era nga stickinga ku byoliko mpolampola bannayuganda mwolesa obukyayi buli kaseera simanyi lwakimu abantu abatasonyamu abaki mpolampola musonyiwe omusajja adde mu system mpolampola bampita ntambi kimuso Rich Boy Max Sudi Junior twegeko mu next episode bye bye for now.